Tulaba kusema official na ali ku telefina njalo kwebaza byonna gyotuusaako engalo yonna gy'osinzira gy'owangaalira weebale kubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubeera nga tofuna videos ezifaanaganako bweziti. Olunaku olwaleero amawulire gakedde si malungi nga tugenda mu festive season. Tutera nnyo okufuna amawulire g'obubenje awo nga tutuuse mu Christmas. Naye ate gano gatukedde nnyo nga tunatukana mu myezi esatu egisembayo mu mwezi. Akayimba ka Layira oba okamanyi, mulimu omukyala alimu amanyiddwa nga Lady Grace wetwogerera nga Katonda yamaze dda okuba nga amuyita, n'abantu abalala babiri ababadde mu kabenje akabaddemu omuyimbi Ronald Alimpa eyayimba luyimba lwa lusuku lwa Semiti. Katuze wano e Mulago okwongera okuba nga tukola follow up okumanya what exactly happened. Abalamu bali mu state efaanana etya, bafunye medical attention, waliwo ebiyinza okuba nga bikyagulubye ne bifaanaganako bwe bityo tomanya. Tusobola okubaako kye tukola ki kye tugattako. Kale nsanze Uncle Disani wano, y'omu ku ba celebrated musician, abazannyi, directors n'ebifaanaganako bwe bityo. Then waliwo n'omwami tugenda kuba nga tunyumyamu mwami bamita Mwami Katongole. Kakati ekyawukana Uncle Disani yalabye ku Alimpa ng'avuga nga yava Alimpa gy'alaga. Then Mwami Katongole be baataasizza ba Alimpa nga bagudde ku accident. So ndowooza tusobola okugattagatta dots kye yalabye nga Alimpa ali mulamu n'oli kye yamusanzeeko nga kabenje kabaddewo, osanga ne tubaako kye tufunamu. Omusanyusa okulaba mwadde nga mbeera embeera eriwo si nnungi n'akatono olw'amawulire ago nga bagafaananye. Akabenje kano kabaddewo nga twakamula okuyisa Alimpa. Bwe tugenda otandikira ekivvulu kino ekyagasse ggwe Alimpa n'omwami oyo n'abayimbi bonna kyabadde kiri ludda wa? Ekivvulu kino kyabadde kitegekeddwa Mwami Medi nga kiri Semuto era nabadde omu ku basooseyo ne bayimba. Twagenze tuyimbayo ne bannanga abamu, omwabadde Amiri Sengendo, omwabadde Mugema, omwabadde Omwami Ndugga, omwabadde Sewa Nagamanage n'abalala. Bwe twamaze twabuze emmotoka zaffe tujje nga tuleseko bannaffe ba Ndugga ebbanga. Kambuze omwalekeddewo Ndugga nga balabe bayimbi bameka sheggwe? Siyinza kumanya kuba simanyi bayimbi bameka bye yategeka, nze ntera kufa ku byange kasaba nsasula obimanyi. Twalise Ndugga nga yayimba nga natera okumaliriza. Era kyemanyi twakavaawo ndoza ne n'amalansi ne basimbula. Twatutuuka essanga amanyi obulungi oluguudo lw'e Semuto. Twatutuuka essanga ne tusanga emmotoka yadde gyewenyuka nnyo ne tuyitako. Munnange omu n'agamba yadde Sewa n'agamba nti oyo ndabye nga Alimpa. Sanga amanyi oluguudo lw'e Semuto ye tawuni esooka nga wakava ku mabanda bayita ku mabanda. Weewaawo. Kati munnaffe yadde Sewa n'agamba nti ndabye Alimpa yavuga emmotoka ngimanyi nti nga badduka nnyo. Ndaba bwe bagenda abo nti emmotoka ngimanyi nga badduka nnyo. Kyenyinza okulowooza nti oba oli awo tuba twakaawukana nabo nga ate tebannasanga Ndugga eyabadde atuvaako emabega wakati waffe n'Endugga. Akabenje kano kale kabadde. So kakati specifically akabenje kabadde mu kifo ki? Kabadde gwamanyi oluguudo bulungi bw'oba omanyi oluguudo bulungi olw'e Semuto wakati wa Kirolo ne Semuto. Kukyalo kyesinza kugamba nti kyalo gundi naye waliwo omugga wakati awo. Wakati wa Kirolo nga basiza amayinja wakati awo. Waawo wakati wa Kirolo ne Semuto we wabadde akabenje waliwo omugga oguli awo. Era mmotoka yasangiddwa nga yeesozze mu mugga wansi. Waliwo abasobola okwabula ne bajja ku kkubo. Kati Bandugga be balabye ne batuuka n'okulowooza nti kakodyo k'ababbi. Bagenze kulwa ddala emmotoka yeesozze wansi. Mwami Ndugga ne bavaamu bagenda okulaba nga omu ku beewaludde okujja ku kkubo nga y'omu ku bantu be bamanyi ekyabawaliriza okugenda wansi ne basanga n'abamu baabulidde dda mu mazzi. Omukulu tuyimukirire ddala kakati kati awo ate wooyingiriramu embeera mu kusanga abali mu kwavula akabenje mukazuula mutya? Akabenje baasose kutukubira ku ssimu ne batugamba waliwo emmotoka egudde ku kabenje naye tusuubira okuba nti bayimbi. Ffe ekirowoozo kyatuwadde ba Mugema ne Disani n'ababadde mu mmotoka kuba be babadde baakava ku show ne tubakubirako. Twakubidde Mugema nti Mugema mutuuse bulungi nti tuli wano tugenda nti kale ne tweyongera okuvuga
ne tujja we twagenza okujja ne tusanga abantu ku kkubo abamu bavaamu omusaayi kati omusaayi tetwasoose gulaba nga tulaba abantu naye ne tusuubira nti oba babbi Nduga n'agamba tuyimirire Amiri n'agamba tugende kati Nduga n'addamu n'agamba tuyimirire n'Enniga n'agamba tuyimirire awo ne tuyimirira twagenza okuvaamu okulengera tuti nga n'emmotoka yeesonzeeyo mu kiwonko nga bano bavaamu omusaayi okugira we tuti tulaba twasoose okulaba twalabye muganda wa Alaga Fire ng'ali awo nga tumumanyi tugaa nti ono muganda wa Alaga Fire nti balabika ba lusuku lwa seminti okuyita Alaga Fire nga ye ayanukula lusuku lwa seminti bonna nga baanukula kati awo ne tugenda ne tubajjayo ne tukwata Alaga Fire ne tumuleeta ne tukwata lusuku lwa seminti ng'ali mu mmotoka ne tumugjayo twagenza okuddamu okulaba ate Lady Grace ebintu abaddemu engeri y'ebiveera y'obuveera nga bwagenze dda mu kikutu nga kirimu amazzi kati Lady Grace ng'omulaba ng'ekiveera kati twagenza okumutuukako okumunnyulula nga kino kyonna ekitundu kiri mu mazzi nga wabula olabako omutwe we guti nagwo guliko mu mazzi ne feesi kitegeeza ye Lady Grace yabuuse ne mu mmotoka n'agwa alabika yabadde teyeesibye lukoba kati nga kimukubye na wano ng'okugulu kwonna kikuba ejjudde okumukwatako nga mbutuufu ebyebikudde manye ennyama ne bajja kugumba bwe bati nga gumba lyolaba bwe yabadde afaanana ekifaananyi kya Grace. Lady Grace ayinza okuba nga erinnya libadde mu bantu abafollowinga music naye mu bana abantu bangoberera kati katambula ankodisa nesomusigira ku bantu ku kifaananyi kusiga ekifaananyi kya Lady Grace nja kusooka okujjukiza ddala ku kayimba ke bayimba naizoniti twakimba kwakitalayira ndayira amazima ga Katonda omukyalo oyo gwe bayimba naye Lady Grace waliwo n'akayimba yakayimba kalimu ekyejoyejo simanya abagenyi b'abantu simanya bakoze batya akiwa Pastor Yiga ye mukyalo oyo gwe Lady Grace ye yayimba akayimba ako so far cases za Katonda bayise tulimeka so far bakafa basatu ababiri abafiidde wano kwa Lady Grace n'omulenzi Lady Grace teyafiidde wali teyafiiridde eri basoose kulowooza nti afudde ne mutukubirako okukyusa okuddayo nga tumanyi nti afudde bwe basoose tugamba tugenda tugayo nga bamutadde mu mmotoka nga talimu akassa naye nga abimba ejjovu netumuddusa tumuleeta emulago n'amalawo akabanga katwaddira kumpi essaawa nga nnamba asawo nga bakola ekisoboka n'atasobola kubeerawo n'afa bw'abadde yakafa waliwo n'omulenzi omulala Kabuye obadde alaajana emmotoka yamuyizza nnyo olubuto abadde mukubi wa nnanga rather gita ali mukubi wa gita solo gita nga n'okuyimba ayimba ali ku stage yaleeta okuyimba kayimba kata mbeeyimiridde abakyala mubaveeko omuvubuka oyo naye yali emuyuzizza nnyo olubuto luno ngera alaajana nnyo naye nga yatutegeera ngeraga nti muko kasasa nfa muko mugema munyambe wedde akozesa kigambo muko bamweyana munyambe twagenda okulaba tansi okuvaako atateze okumpitanza ate nze gwayita mugema simanyi nti agenda ayonooneka ekyavuddemu twagenda kukuggyako ecupa n'agisuula eri akutte okugulu kwali okumenyesa okwoli omulala muliraanye okumenyesa n'akusika awo yavudde nalaba nti agenda avaako n'omutwala nemusako okusiyeni teyamazeewo kabanga naye n'afa owokusatu ate ye tumutegeere luvannyuma ne mukubanyululamu eri teri yategedde nti waliyo omulala asigadde wansi w'emmotoka fetubala tumanyi nti baleese abantu 6 batuze nabo naye nga waliyo ow'omusanvu bano bamaze tuga nti wawaddeyo driver yadde atuvuga naye nga tetumulabawo wano kumbe yali eri alimpasi yabadde avuga alimpasi yadde avuga n'emmotoka gye twalabe nti yalabika yalimpa kati naye asangiddwa wansi wa mmotoka nga yamunyigidde mu mazzi nga gye yafiiridde so be bantu basatu sofa abakafaawo ng'omuntu eyayise ku mmotoka eyagudde Kabenje olowooza obuzibu bwa Kabenje kano bwavuddewa siyinza kugamba nti kino naye nsobola okuteebereza nti oba oli awo endiima n'ekkubo ebbi bana ekkubo lyesse muto bbi ekkubo si bbi oyinza ogamba bbi era buli sasi bbi nnyo kyoyinza okugamba ekituufu ya nti twajje ku ndiima ate ku kkubo ebbi ya kiyinza okugamba sofa tuli mulago wano baturisiivinze batya okuturisiivinga bambi abasawo twasanze bali bize ng'era abalwadde bangi akisidenti nti n'obutayimbwa bweyongedde ne tukwatira wamu nabo ne tuyingiza abalwadde abasawo baakoze omulimu gwabwe nga mulungi era baakoze buli ekisoboka naye nga womanyi nti enteekateeka za Mukama zaabadde zituuse naye nga bo omulimu ogwabwe baagukoze bulungi era ne bagutuukiriza combinedly batuyambye nnyo
batira okwogera ebigambo ku mulago nti bino biri naye mulago bakoze ekisoboka batufuddeko mu ngeri esoboka n'okutuusa kati olwali twogerera baliyo benyini bafiibwako nnyo. So kakati abalamu kyekigenda mu maaso gye bali okutwogerera abalamu omu bamukebedde muganda wa Ragafire ng'alabika yabisa akataago era bamudusiza mangu nnyo. Akataago kaabika omuntu asobola okusigala nga mulamu naye si kyangu kisoboka ne si kyangu era kyobola bakizudde bamudusiza mangu nnyo nga n'embeera esimbi olaba aliko kikuba mukono. Then alimpa yakutuse eggumba ly'ekisambi nesensebuka nefuluma n'okufuluma naye atwaliddwa kulongoosebwa. Waliwo munaffe omu eyabise nnyo emimwa gino ne feesi yonna yayisibwa bubi amuta Shidi naye afiiriddwako nnyo kw'ossa ne Ragafire. Ragafire awonyera n'ekifa munaleka alumwa naye nga ye asobola okwesula ne yeetuuza n'okutambula n'atambula ne mu kiyigo yeetutte gwenza okugamba nti yaliko kaleko okusinza ku banne. Lessons kize tufuna mu kabenje kano ng'omuntu aludde mu ndongo abantu basayitinga nti ebivulu ebikwatibwa ebingi nebifanagana. Lessons kinga gwe yabadde ku ssini zoyinza okulaba nga ziyinza oba tufunamu. Kyenyinza okugamba eri abayimbi nti ebyaddala batera okukwata ebivulu ebingi sigamba nti kuno bwe kyabadde kuba sikimanyiko sirina ku mutwe n'amagulu naye ebivulu ebingi tutuusa leeti ku mirimu gye tulaga ekituviirako okuvuga oluusi sipiidi esusse mu eyo eyandibadde yeetaagisa. Buli otambulira mu budde n'entambula zo zitera okubeera ennungi bwe kijja bagamba nti oba yali awo yabadde entuuko ne bw'oba ofunye kabenje tugeze kuba akabenje ko tekagaana babaako we bakutaasiza. So nandibadde amagezi abayimbi sente teziggwayo n'abazikoledda tebazikutanga. Kale ndowooza tuba tufunye gundi entuufu okuva abaddewo ku site tugenda tulabe nga tusobola interactingako ne ba relatives naye nga sofa kyekyo ekiriwo twongere kubasabira ndoza kisobola okukola essaawa zino na biki families ezikwasaganya. Sofa tumaze okubakwasa ba families zaabwe naye bonna awasoose fe twabadde tulina okuteekawo era tewali kasente kawonye kabadde kabudde ku kyo gye twabadde akange akandugga akamugema akamunanga oyo twakwatidde wamu kulanga kimu kitambula bulungi nnyo ne tugana okujjako ezaadde ku masimu kulanga tutereza embeera. Kale ndoza ekintu kirungi nnyo eri abayimbi ndoza tujja kulaba ebigenda development mulina planning abayimbi ezijja maaso awo kulaba engeri muyinza okuyambamu azuuma na biki. Wuma tubaliwo n'enteekateeka era mmaze okuwandiika kuba era ne office nze njitwala ya welfare mu Wuma interim committee kuba lwensonga nti okulonda kwajja kugootaanamu ne waliwo interim mukadde kano nze nkwasaganya nze welfare kati ngo wa welfare office yange ewandiikidde bakama bange era we twogerera banyange gye bagenda okuyambako bantegeezezza kyesina kumanya kigero ki naye bakama bange bajja wano. Kale katwongere okuba nga tufollowinga ku birala tovaawo nga tuwulidde mu mboozi yaffe esoose ttiimu ya Hassan Nduga motoka gye babaddemu ye yataasize era ndowooza bw'olaba ndowooza omusaayi ogulaba naye ndowooza bamba ggulirewo tugule ate oyo okutuuka yaleeta aggulewo naye lasita meera kumpi taata. So bwentyo bwe nakoze okuleeta abantu batuusa wano Lady Grace namenye guno naguli ne mwebasabulamba bwenti Ragafire ne muteekawo n'alimpa abalala ne mbanyiga wali wano wabaddewo omuvubuka ali awo yazze ne Ragafire yabise emimwa yasinze okuyiwa wano ono ya bleeding ate yabise akataago wedde asesema musaayi kati ono ate yabise emimwa bagitunze yenna wano wonna. Alimpa yabadde wali nga naye okugulu kumenyese Ragafire ali wano nga naye asirise tanyega Grace nga ye yagenze dda mu kkoma bali nga bali wali nabo basisima musaayi so emmotoka ensonga lwaki nkyafu so bwe mbatuusizza wano buli mulwadde ngenze mujjamu engatto ne mbiteeka muno nasobodde okununulayo ensawo simanyi yaani n'amasimu gano abiri gano so ngenda kulaba abemba gakwasa ebirala byannemye kuba bafamire yalimpa bagambye wabaddeyo baaga ennene yalimpa nagirabye naye ngeri mu mazzi nga nti okugendayo simanyi oba wawanvu nensobola okuyamba bennayambye
ng'omuntu atambula ekiro kiki buvumu wabujjewo okuyimirira nga tolina bukakafu nti abantu b'omanyi be bagudde kabenje? Kati nze nina omuze nze okulemererwa nnyo noona njagala nnyo okumanya kyovula baamirise ngeno yaŋŋambye togenda mu bantu abo tomanyi oba babbi tomanyi oba poliisi eyinza okukukwata ng'oba tutte mbw ate bafunye akabenje ne mugamba tetuleka abantu nesaba maneja n'agamba tuyimirire tugenda obakubamu tooki ate sengendo yasoose okugamba ono muganda walaga faya yadde akyayogera nempulira nga n'oyo waali ayo yatambula nange noono nempulira nga ate alimpa agamba jjajja bamu yanandi eno mmenyesa okugulu ngenda okutuukayo nga laga faya ne banne ne tubassa mu mmoloka twate tuvaayo ate nendaba Lady Grace ng'ali mu mazzi naye saasoose mutegeera namaze mujjayo mukumusitula wano we nategeeredde nti yeye naye nze mu kumugjayo lwaki namugalamiza wano nalabadde mmanyi ndeeta mayiti naye bwe twatuuse mu kkubo Lady Grace kati natuuse mu kkubo ate n'ataliko okudda engulu n'akolola n'ataliko kubimba ejjovu neŋŋamba lasito ono nemugamba mubeereko nze nvuge bwadde wabi naye nasobodde okujja poliisi bwennyimiriza bwenginnyonnyola entuuka ekawempe ne baŋŋamba tuzaazisa buzaazisa mugende emulago nentuuka wano ekiro sawa nga 9 byabadde omukeza mu kugezaako okutaasa abantu kiki ekikyali ku bwongo bwa Ndugga paka nakati ekiri ku bwongo bwa Ndugga bingi omanyi ffe ebintu bingi bye tutambula mu accident tuziraba naye tekiyinza kuva ku bwongo omuntu gw'obadde tusuubira kubeera mu kitundu nga Lady Grace era nga ne mu bennasonse gwe nabadde sirabye ng'asigadde mu mazzi n'okuba nga namusitudde nga mmanyi mayiti nentuuka wano nenfuna essanyu nga zengulu naye era nkutukidde mu ngalo nga tuli n'abasawo kati omulala Lady Grace akutukidde mu ngalo ya mbaddewo omulala nsinze okunnuma ono mwana akuba solo Saidi Kabuye nadde simanyi nga simutegedde naleese muntu naye tubadde ku kitanda nga jjajja bamuyana nze Saidi saagala kufa nyamba mpa amazzi n'alaajana era ddaaki amaze n'asikawo bafudde n'omulala driver yabadde kojja waalimpa naye ye baamulabye nga tuvuddeyo poliisi yamulabye yaguddeeyo yafudde so kati ekinnuma essaawa zino omwana ali obubi muganda walaga faya ali bubi yayabisa akataago ableedinga kati balinze eddagala lino lya 15 bagende bamutwale mu fieta alongoosebwe mu bwangu bwe balwawo ayinza okuyitawo naye baganda be ndabyeko wano abantu naye mbanoonya sibalaba tenze sente zimpeddeko actually wakulu nnyo kati singa omanyi abantu kati abantu baffe abatugoberera tulinawo omuntu contact person yenna namba gyetusobola okugaba osobola okuba weeyange kuba nze ndiwo tukigabe okitegedde osobola okufuna essimu 0742 881 62 esembyawo 72 giddemu 0742 881 62 72 ya kitegeeza kuva watuusa wano tonnavaawo bibino wedda bensitula ogulaba omusayi gwakaze engoye zayonoonese sinnalya sinnanywa ndi wano era ono omwana n'oyo oyo maneja y'omu ku management yange akola n'enniga tetunnavaawo wano naye abannamawulire bo bakedde famire ya mama Grace weri wano alimpa famire yezze famire yalaga faya ngirabyeko so kati omuntu omu ali munda awo bangambye mukazi wazze naye nze simulaba omwana omu talina muntu we nnoonya bwe mmulekawo bikyansobedde abasawo bayitanze so kati bwebyo byendimu nga tumaliza kitegeeza kubagenza okuva gye mwabadde mulina okukola show ng'ewedde oba nga bakyalinda nze nagigadde nga mmanyi alimpa tagenda kutuuka nannyini kivu naŋŋamba gwe ggala olwali lwamaze ne bakuba olw'eggwanga naye nze nabadde nnyina ewalala gye nziruka era kivulo bayombye abalwana ne balwana olwalimpa obutabawo nze obutagenda nga ndi kubalwa nnyina okumalira so ebyo maneja ajja bimala kubanga ng'eyalabye ebyabaddewo olowooza ku benjikazi bakavudde ku speed bwe bayayitiridde nga bagoba ekivvulu nze ŋŋamba ku bibiri baakubye ekinnya kuba wabaddewo ebinnya bingi bateeka okuba baakubye ekinnya ne bava mu mikono oba neekutuka obukono kuba natuuse ng'emmoloka yeefudde nemala negenda egwa mu mugga ya kati bano ba Lady Grace bagiisemu kuba Lady Grace yamuyuzizza kino kyonna ennyama eggumba libadde bweru okitegeera Kabuye Saidi yamufumise muno mwonna muno emikono n'egiwoolako ennyama bwe bityo kale katukuleke naye nga yembeera eri awo enamba ya Hassan osobola obbaako kyogiteekako kasita kibanga kisobola okugenda nga kituuka eri abalwadde tukiragenda musobe nga tugobera tovaawo
ogera n'oyo. Mama nga family mulinawo enteekateeka kuba batugambye mmwe abalina okusalawo batwalibwako ku national theatre abayimbi banne ne bafanyizibwa okumukubako erisebe nga mulinawo enteekateeka eyo. Tulinawo enteekateeka. Kale tunafuna nteekateeka emutwala ku national theatre. Naye singa bumebasa musobola okukkiriza. Batukkiriza kuba abayimbi abasinga bonna bali eno. Mwasemba ddyo muwuliza. Jo Nga agamba jo olweggulo yabadde ankubidde. Agamba mami nsonyiwa sinnabateerako ssente. Naye mbadde nti namuko bize naye ngenda bateerako enkya ku makya nnyo ngenda bateerako ssente. Ko nze tojje ko era ngenda kujja kubanga Naye nga ye yawunze dda tabitegeera bulungi mikwano naye nze okwogera naye okusemba okwogera naye yankubidde essimu nga ŋŋamba nti abadde bamaliriza okuyimba naye ng'akomawo emukono then okudde emukono agenda tuuka leeti ajja batasobola kutuuka wa mami ebisumuluzo bye yabadde yabirese wa mami ng'alina okusula emukono then akere ku makya agenda nona ebisumuluzo wa mami agende ewuwe yasula kati ffe tusuze tumanyi nti mwali mukono yaze yasuzeemu kitegeera kati nze mbadde kyo nga nkyebase mami nankubira essimu nga ŋŋamba Grace bangambye afunye accident naye ali bubi nnyo kati twabadde twogera nabo nga batugamba abamu nga bakubira nakugamba afudde abamu titanafa kitegeera olumu n'ogumira okwo era tuze nga tugamba oba maybe akyali mulamu kitegeera naye ng'ono mami ye yawunze dda era wazuukuse wazze nga bwemulaba waati wazze kuba kimuguddeko obugwera nga wekimanyi tuze tumukwata bukwasi mu kkubo kuba badde mulwadde buli kaseera obulwadde nga tebumuggwako that's why aliwo ate mbadde njagala at least camera tunuzeeko muffe kuba azuukuse kusinga waali mukwano kati yawunze dda tabitegeera kale tweyanziza tweyanziza naye nga tweyanziza nnyo tweyanzeege okutubeerera kuba naffe tubadde tetunatuuka wano eno naye babaddewo kale ku mami tumusanzeyo nga yazze dda naye ababaddewo bonna bambi ne mwami ne babayimbi bonna n'omwami oli Kasasa bambi bafuddeyo abayimbi bonna bambi babaddewo.